tutandikirewa tutandikire wa Mpuuga BWANIKA ZAHARA TOTO bintu bingi ebiri eddokolo tutandikirewa tutandikire musajja Mpuuga Mathias Nsamba w'ekitiibwa tukodingemu oba atukodingemu abantu ndo bamanyiza codings zino so Mathias Mpuuga Nsamba bwalemedde mu kisaawe Cristiano Ronaldo omuzanyi gwe mwaleta alemedde omuzanyi alemedde mu kisaawe alemedde bawanise ekipande shot 7 out shot 10 in kyabadde kiti ekito bawanise ekipande kino kino assistant coach taliiwo Zedrega coach taliiwo coach abaddewo coach yaga aina orders yaleka nga ina jagenzo okumaliza ensonga za Man United yeyo nagamba omuzannyo oyo mutekeka amaaso ani Ronaldo Ronaldo aina kiiso atambulira azanyira ku kiiso omuzannyi wabeera nga mulwadde nga tewa olumu wa maanya bamu ku kiiso ne nagamba mutekeka amaaso omupiira gwe nawona waguzanyira obubi mpisiza oda muberenga mujja mu kisaawe muyingiza abazanyi ne bagamba omuzannyi abadde tanafuna injury omuzannyi yali yafuna omuzannyi yali mulungi omuzannyi yali yafuna da injury ate nga n'amajjage okuva mu Juve togera ku DP mwamujja mu Juventus DP ngokukula akuze mwaleta waki waba yali akuze eddiba yali alisobola italisobola eddiba yalizanyako Ronaldo affe yalizanyako nga wamaanyi tomujjukira tugawe kajje kajje anayigiriza bana abato ba Rashford mpola omupiira abirenga bakuba mumuletera ku ki mwamusasula transfer free transfer yali free ajje adenga naye timu ajagala ngeyite tebizanyi tebigenda bulungi ejuve Italy Juventus yali yagwa nga teri mawulire teri naye akaziye mu Man U NUP temwamugula yagira ku bwerere loan yali loan amini yagira ku bwerere free transfer najja ku Trafford naye yasangawo mutendeso omupya Ten Hag bali bamanyira ya Ferguson yabatitibya kumbe Ten Hag ali technical and tactical Ten Hag cha waduka ku OT emizira ne jikuba emijozi ne mu emijozi jagwerawo mu nnaku 3 ne bagamba yo okitege kuva Sporting Lisbon sajja we Lisbon Masaka Sporting Lisbon yemwamuja yali yasambirayo kale gyazali we Lisbon mumusanga mu Juve nenge ngakuba nga asasanya obanga mpira gwe ngwali guweddeko ebyaddala mwaleta wakinga guweddeko wabera image gyoleta ne baga Man U ekomeza tutisetisemu zino zimani City zino zase abawagizi bamwagala nga mumulese ku OT Ronaldo abagizi abamu kati etundu lyagamba teyali komyewo tundu lyagamba teyali komyewo abalanga gamba alekajje yaliko wamanyireka akoleki ajje olwobukugu bwe experience ye pira aguzanyidde kuva 2-3-2 azanya mupiira agumanyi awangudde golden boot sao agenze La Liga okitegedde azze Italy yaliko namweno mpola kakomewo nenga ambagamba twalizimbye timu ene ento tukole timu kubanga twagala kujjawo ki Man City kino kina sente omugaga omuwarabu Kasambula sente epitirivu zateka mbazanyi Kasambula abagula wa Kasambula ina sente z'amafuta tumanya abawarabu nkitegeera atola ku mafuta wali buli muzannyo w'ebbeeya mulesi barobinyo Carlos Tevez bonna banakiwala kingi abasika wonna buli timu ekuzizaawo omugaga wa Man City Kasambula banita abaleeta bonna tayebwa bonna bajja Bayani abalese batayebwa banita abalese wonna aguzeeyo Zato tukamadudi aziguzeemu lwaki omugaga wa Man City teyagula Ronaldo wa moyo anti naye yamulabalabamu n'agamba nga ina role jagala amukole nti abaze mu United nga mukulu ajja basumbuwa kunupu naga akamuleke bamutwale bajja muwulira omugaga wa Man City neno ngali tactical abalabala ebintu alengera asigula mwino okubala lwaki yagira ku free transfer mugaga wa Man City ina ba agent mu Man U era
Ainamu. Asigula sigulaawo. Enkambi ya mani yagiyingira mpola mpola. Tolabe kyali wane kawempe wano. Mbuno oyo yamugula. Ate yekka. Gomgaga mani sito mumanyi. Kasambula. Akuba misamu. Sente ku sente. Yagule muzanyi we kawempe. Muzanyi we kawempe togera ku Portsmouth. Yamugula. Ado machinde. We bigambibwa machinde bonna awo mulimu ko ebirumira togera ku machinde yagula yabaga. Yagula ne wana erubaga wano. Ne rubaga yagula. Propaganda just mu blackmail. Babyogera ne bagamba wana erubaga wano togera ku Nottingham Forest. Alabika. Yagulamu. Okitegedde? Nkitegeera. Kakati Cristiano Ronaldo wato nga akola ki? Ngajja mu mani. Ngajja ku United. Bamuwadde n'obukulu. Bamuwa bwaki? Captain. Bamuwa bwa captain. Beera ngo leading a team. Katujje ku Magwaya tubumucheko. Okay. Cristiano wato. Natugenda mpaka za Champions. Magwaya babumujjako. Muga Yesu wa Cristiano. Magwaya tegeza bemitiana. Bamujjako ekiwero. Bamugamba atuwemko ku Cristiano Ronaldo experience media mwagala jagolinga akyali ayina muko yanga omanyi nenga bagamba ekite kitaba kusengejero kifuka wankindo ya emijozi mwagitunda emijozi jo bagitunda ne jigwawe ebyaddala yabakolera sente teyakola sente yasoka nakola akati munange tugende mu Champions League kitwagala kikopo babinywera twagala kikopo tugenda mbabinywera Cristiano Ronaldo katugenda mu bibinja batugroupinze nenga mani yechimya chemba kita group of death NUP group of death mulimu ne Man City yakasamba kasamba ali mu Man City nkutidde group of death tulino kikulembera otyo Ronaldo gwe tukoze eki gwe tukutaddeyo gwe tusibiddeko empale kulembera banno akulembera bani awo awo waliwo abato togera kugana kyo Joel Senyonyi togera ku Rashford yamwe yani Rashford awo namba 10 yabadde zaake bato bamujjako ekya gundi ekya Magwaya yava akimujja Magwaya mu binyu Magwaya yekagabo tuwalabo kuyiteba Magwaya yeeteba nnyo yekagabo Magwaya atatwabera kagabo ABED BWANIKA Fred nakuba yagenda Fred mwamutunda zimanyi aliye yakolima abalabi b'emipiira bajja kunyumirwa ino aliye yakolima so mumugamba captain Ronaldo kulembera banno ba Rashford ekintu mugende mu kikole ki mugende mu kiyuyi akola atya soka nazanyazanyamu awo atekako ekiwero akiteekako ekiwero era ebyaddala tuyisa mu bibinja jabayisawo tuyitawera ne Man City kati badamu ne batugabana second round of 16 tugende ku quarter kati saa zino semi final tuli ku semi cause final ya 2026 Man City inagwezanya nafe abantu ina gwetuzanya FDC Barcelona Man City ezanya Real Madrid DP ne DP yakamiza DP ya Real tekyali muntu kumpi unabaliyo sebamala yaliyo nga captain mu DP DP Real Madrid naye byaddala jukira kasambule eno mbibinja azenga asumbuwa enkambi ya mani yagimanyi kunupo awo agisumbuwa atya asajja tebavaawo bano ba agent obamanyi tukuwa zino va mu mani tukole transfer tukuwa zino abazanya abenjawulo all the time kamera nga zikwata kati ne Ronaldo ne bamutuukirira mu kkono nga balina rolo gye bamuwadde Ronaldo bagenge gye bakwesize oba oli mu kisaawe go toziteeba n'oba yabudde kipa gukuba ebbali aba Man City mugaga wa Man City bwe yamugamba tayagala manye tuke wali kuki asi propaganda bituufu tayagala manye tuke wali ku final agitya mani yo ku final atya kati wano semi final jaba bamugamba go n'obo yabudde gukuba eri kuba ebbali era badde nga gikuba bbali mpaka twebuuza
abazanyi bamani abawambibwa drone ngensonga teyazoogerako yaziriko teddi yagira n'okugira n'afuluma ennyumba nkutidde n'okutya nno n'afuluma akasaawe neyekalaka netumubuuza bannange ensonga zewamwe Portugal Lisbon nga tozoogerako ezeri mu Masaka ne Buganda okutwaliza awamu yaganda ate olumalanga ogamba nti ate ffe nga Portugal batuwala naffe nga ensonga ezifa Sporting Lisbon wali karo tazoogerako e Madeira Abaportugal nga bafa Abaportugal nga babawamba nnyo kiki ekigenda kabaka wa Spain bamukwata kati obukulu omupiira gukwajja munnange naye nga omutendesi alina obuvunaanyizibwa obulala tenehaaga naye nga omuzanyi yamwekengera dda good main coach yali yagira yekengera dda Ronaldo wano mu training ajaleti training yajangaleti ebiragiro ebiri takitiko tabiwuliriza nga takiika takola ati nga abuza tenehaaga nze gwe ebiragiro nsebo nze natwala da Champions League gwatwala kigo mutendesi okay nga takyawulira oda za tenehaaga nenga tenehaaga mukakkamu nenga kyayagala mu bana abato yakimanyi ababuildingire ebbanga bajja kufuuka wali final wali bajja kumenka kaleti tawuliriza kochi abazanyi ayinza bateeka muki era nga alina nabo abazanyi bateekamuko eggume okugeza ali abazanyi abo bebava nabeyo mu Jove pulira waliwo n'omuzanyi w'emitiya neeyo mulala omukyala bunaye yamuteekamu koodi waliwo ne mukulu munne era gwe yateekamu koodi nga simumanyi ava mu FC Porto waliwo naye mu Portugal munne tumanyi Ronaldo wagaawo naye omusajja transfer request egendemu atuviire omusajja we Porto yagaa tetuva mu Portugal munnaffe tomanyi Galubindi munabusiro siba mu Portugal munnange mu Portugal analimanyi yamusanga kasa gambi kati ku training abo nga bakola akakuukulu kaabwe vaawo ku training wenyewe batandikira ku training batandikira era nga bagenze mu kisaawe bewereza bokka nti ogupise ogenda gwabi nga bewereza bokka omupiira Rashford agamba ntera wano Hoyland agamba ntera wano nteebe senyonyi wapi teteka omupiira nteebe kipa huyo mulaba agira nga Cristiano agupasingira eri nga agukubira oli naye bava bonna Portugal ng'oli nga yeeringalinga naye nga bago bajjako ate nga muli mu ntabo nga buli mu ntabo wano okitegeera nga abazeyo counter attack emabega waliyo Martinez waiswa mufumbira tadifendize ne badifending waiswa nga Martinez atema teri kuyitaawo uche kyali kisewawo nga wali ne waba alwadde agamba siva wano yali akiri yalinze senyo ya mukiri yalingiddemu ye Martinez akiri yalingirawo defense mwatekayo waiswa kati eno maaso eno wali obuzibu yeri problem abaportugal babiri jukira ono ye Bruno Fernandes ono nabusiro yalina okuterawo wali banne pass ninga Cristiano ye leading striker wali aziteeba naye ku kyoto ayinako Rashford yani yesenyo kakati eri waliyo agala kumpa mupiira bewereza babiri abaportugal kusatu bepasingira ate owe mukono yatereera yaddawa aliawo ajja ku training Casemiro wewe mukono ye naku yagimanyi ajja ku training simanyi takyalabi sikyamula talina buzibu takyakola mawulire simutegera anti kakati naye munnaye byatuuka ku banne abimanyi ali munaku ye mwamugulawo oyo aba mu Madrid Casemiro jukira abasambako nani yasambako ne gundi ne Ronaldo amalanga agenda mu Juve okategedde kati yebi ne bigenda maaso Ronaldo amwagala kwa basambako bonna nenga ne mani ajagala kubanga ayagala wangula n'ekikopo nenga naye kasambula tatudde baba ali mu katu ali mu katu owe mukono era training weggwanga kwata akasawo kenga agenda
tayogera muzanyi mukono mwamuteeka mu kintu ekikambwe kuba bali yasambako nabo yes ate naayagala okuwangula ekikopo we bali kakati waliyo ne Varane Mwanga Kivumbi Rafael Varane ne yasambako ne bano naye naye amanye nakuye kati ye ali ku kyoyo ayagala kikopo ekintu nga mwacha agamba ku Saudi segena mwesugulirako manye nakuye agende Saudi Arabia agende Saudi waliyo sente agende mu Al Nassr Al Nassr abaye bali mu Al Nassr wali sente jeziri abaye bonna bakubira mu Al Nassr kati eyo ndikita kasambula ja ine emirandira ayinayo yakola ya academy kasambula mumanyi buli gwa yagala okuwumuza wagana okufuna minister nga kufuna eri mu Al Nassr ne Al Nassr akaba kutwala ku retirement era bya retirement jakatuka Joyce na bossa sebugwa bonna mu Al Nassr tula na Mary yaje mute bonna mu Al Nassr bali mu Al Nassr ono musajja afe we mukono omulala we seta nanyine seta somole seta muyingo we ba munanika muyingo ali mu Al Nassr jasambira nobati mawo bonna bali mu Al Nassr nobati bali mu Saudi Arabia bakona bali mu kulya sente kugambye ekiri mu Al Nassr eyo kyekitwaza abantu mu Al Nassr ddala sente nyingi teziganika tebakyasobola kusamba eno mu Man City mu timu y'omusajja Premier League eri competitive kati yajukira ba fresh blood basindika oli ba Martinez obalaba batema adogende eri naye kirabika aba ayagala kukugira ndo akukakanya kujja mu lulimi ndowooza onogenda eri kubanda byobe batwalayo nga injuries z'amaanyi nende bamukasuka mu Al Nassr nabeereyo kati Neymar wuyo sajja yali w'amaanyi kanti bali eyo mau asambira Al Nassr ali mu Al Nassr ali eyo ali asede yakoze n'embaga yakoze tukembaga eriko enkayana olwo agamba nzo laira sende yazijewa Al Nassr esasula Al Nassr wali yakasende sasulira ddala saali eyo n'embaga yakoze yabivaamu ebyamu ya Premier League eno gye mu competingira yakowa Premier League rakatali ka sente Premier League iyo osalawo kaliya oba sente wagala bikopo sigala mu Premier League Ronaldo alagawa tagenda mu Al Nassr Ronaldo esawa zino agali mu nkuubo agamba Al Nassr esawa yonna agenda yandigenda olaba wanika ekipande aveeyo bayingize Hoyland n'agaana abawo tugenda genda waawo lwaki yaganya ofuluma field kati atono owebusiro yagenda mu Al Nassr naye owebusiro mno bagamba yonayo ne Saudi eyo wali sente ne kati wano munyoza nyeororo mu mani nsoke mugenda ogivaamu nga mugicyankalanyiza yeroro gye basoka okubawa tukimani yukino soke mbere nga mukicyankalanya mulwanira omu Sewungu yaliwa Sewungu akyaliye mu mani y'omusajja wattu McTominay ne abamu bali kasawaako naye nga mu bulumi obungi wala omusajja kokyatema abazanyi kumukumu abamutagenda bawaddi banno kokyagala ne babasigaza abazanyi 11-23 tewali buzibu ajjo sambisa nga tewali saabu kochi yasazeyo by the Ten Hag tewali muchezo atasobola diba lya pressure atasobola kusavinga abagizi ba straight for the end aba United yao batimu viewer timu viewer batasobola pressure timu viewer futu soja ate Sancho kyamulabako Sancho yani kazibwe pressure yaganda kazibwe bashi ekikulu timu viewer bamwe ina pressure nyingi bagala chikopo ina batimu viewer South Africa mwina batimu viewer London mu Canada bana mu America bali mu America pressure ya amani kati ompira gwo ku Old Trafford oguzanya onogumira pressure ate ngo deliveringa gira ko inokuba mukakamu nabyo kuba balaba passes zonna zo kuba baba bazetegereza webale bichi byasamba ngati tubitegeera nga bagamba coach ate abazanyi balaka baina se ku kisaawe kuba nabo bateeka mu sente abagizi baina se ya amaanyi timu bagijje wala timu bajagala timu bagijje wala kati kyaleeta obuzibu ku kisaawe ati kuchiseka ninkunyonyodde okweringa lija kwali kunji okujja yitu ku training kwali kunji abakote bazanya kaabwe bazanya kifiriza babonga baka kundi kaabwe n'olulimi nga balukyusa tebakyayogera luzungu yebogera lwe waabwe Portugal
bakubanga lupoti bakuba code agana kyaba ayitawa awulira olupoti go lukwacha kwacha agana kyo yaliwa gana kyo nawulira ngale Rashford nawulira olulimi litalutekera Senyonyi tawulira tawo nga taluwulira nga bali ku kisaawe mu training olwo nga basajja bewo obukodyo kati wali mu kisaawe we balabira bewa bokka ani agamba coach ebintu bino coach already yali coach mugezi oyo tayogera nnyo abalaba ebintu abagizi bamubulira information abazanyi benyini bamubulira information kitegeeze ba timu ebakuba ya Ferguson bano Ronaldo bali bagenda zanyisa timu eyo nga be baagala Ferguson yali ndi ono coach mupya Ten Hag mupya kati assistant coach atempulira yagoba Ronaldo ate Ronaldo nalemera ku kisaawe kati coach Ten Hag atana kugenda yali agenzewa walizo awards ezaliyo za Balondo yali agenze ku Balondo nga nominating best manager agenda ku Balondo kati ekibeera mu nkambi to obogena gena ku lugendo ngolo oleka obuvunanyizibwa olina gw'obutisse acting manager assistant coach assistant coach yabuwa Zedriga bawa Zedriga McLaren Ediba alimanyo litendeka nnyo yali atendeseko Ediba alimanyidde ddala nnyo yatendekako wa abadde nga ye abeerawo ttimu ezigenda okudda mu regular Samaladais azikomyawo azikwasaganya yalaka mulungi Samaladais kati coach alekerani Zedriga amulekera ebiragiro byonna nti ki yena wempisa embi okusinzira ku bitwatesanga tulina okutambula omuzanyi wabatuuka leete mu kisaawe yeringalinga mu kisaawa yeringalinga n'omupiira afuna red card buli saawa afikisinga emipiira betting omanya badde mu maniyo badde ba betting abasajja abapotiga aba babiri badde ba fikisinga kansubira si propaganda Sky News yebireeta ne BBC nze nsoma bisoma mu Sky News webe kubo ebintu by'omupiira ne BBC ebifa randa yawo sia Sky News yegamba ne betting abadde nga fixing emipiira kubanga ekibadde kikubisa omupiira ge bafixinga awo 2-2 bolo tulopa omusango onnaye Man City etubye tukulopa mu FIFA kumbe omupotigo oli wa FC Porto Garubindi yasoma obwaloya tugumukwasa agamba ze mugumpe nawulira empapula zizaali zakaddiwa ziri expired zaali ziko mpola kwali zaliko abagamba atya abagamba ze mugunkwasi bagamba mbu akyusa mu mpaaba ng'egenda swaza maaniyo atya ng'egenda jjugulisa era Ten Hag akitegeererawo n'agakangujjeyo mu FIFA nguteeke mubawagezi ate abawagizi tetwategeera kekaali ekyo ekyali ekyo kyava agusikayo mu FIFA nga gugenda baswazanga maaniyo laba maaniyo byeroopye kokinga yabu tibatusanya tikitaka nga byali atadde mu mpaaba musajja we Portugal mu FC Porto baze bafikisinze nnyo nga balya tebalya ati kakati aliwo fikisinga obolya okategedde nkategedde kakati ogwo gwa 2-2 ogwo Ten Hag afuna information awulira n'ategeera ate teyagamba ku musajja wa Porto oyo yasirika yena agujja n'agakanguze mbawagizi ba Man U n'abawagizi b'omupiira bonna mwenna gye muli mugulabe udde mwe mujja okusalawo oguviirayo ne match fixing zizenga zibeerawo baze bafikisinga amayisente bakafuna nnyo okitegeere naye nga feva zigwa woli omuganga waliwo ebintu Manchester ebadde nga gyekolaakola nga biwabibwa mu FIFA naye nga terabifaako Manchester mpozi ogamba yino yakasambula Premier League egidibaze yonna webalopa mu FA terikigenda mu maaso abazanyi ba Man U babeera bali ku byabwe babatematema nga sina mu kisaawe okitegeera baba wamba kati Cristiano Ronaldo olumu bamulabako ekiro Cristiano Ronaldo nga ayambadde Gomez ngalaga nagende wa coach wa Man City Guardiola nanyini Alunaso mugagga ngamugamba nzi abazanyi ba Man U balabala kwegugunga naye nze bako kontemera nze njja bakkakkanya banzikiririzaamu
abalimba bagamba tekisoboka kati yebe nabyo bigenda okwetuma webiti okitegedde ne bagatta body mass brackets of division multiplication addition and subtraction nga kusolo na lude badala ino tundibwa kunyondo vagwi mwagobye mugobe mwatunze mutunde kati engeri lije jetana kugwako tomala gafumu yakugoba soka no bajjako wa captain tuwechiwero mwachimujjako bachimujjako na soka bachiwa senyonyi nyamugala no bukulembeze wabado ina mu dressing room nabo bullet katuwani Rashford zake kati awa tayagalira oddala okumujjako obu abatalina kyasi ngambye assistant coach ono yagobye omuzanyi naye omuzanyi mbwa ina amateeka agamukwata okulemera ku field amateeka ga FIFA gabuzabuza nago mabi era kakati ekyo kyokka kyekyamuganiza bo omuzanyi ate yagambe talina yinjale yagge talina yinjale okanga buli sawa amujjako omupiira amusanga yiringalinga abasawo bamukeberanga ebyaddala muscles zata kafu wano matataso zizo nazo na wano yali yakowadda ngebyaddala omupiira takyasobola kuguzannya abadde takyasobola gwera omulaba wadda gwaba omupiira gwa Premier League guli ku speed pressure nyingi byamaanyi naye agamba mbu abawagizi bamwe bazze bamukolaki bamuvoola ku kisaawe abawagizi ba straight for the end nga bamukasukira ebintu ba team viewer obutupa amenvu mumuyise enkobe mumuyise buli kimu ku kisaawe omusajja yeekyawa mwabamumala mwaba andi nga Sky News yabuli yadde abawagizi nti banaye Cristiano Ronaldo ali bwati ne bwati kati nga kocha amulemezaayo agamba jachuka kochi yenga agamba jachuka bachuka nze mkyusa abazanyi kumbe kacha mamamera kati kye kiriwe kituufu esaba zino yalemedde ku field oba agenda alemedde wagasivayo awansonga nze nkyasobola agamba nze nkyasobola Cristiano waabwe kusambira United nte munzijaayo kyokka ekipande kimaze okuwanikibwa Rashford bagamba ki Rashford bote balina nnyo bo bagamba munnanga omusajja yatugamba nga ava mu Juventus tiwa mazima akati wabaganidde ova mu kisaawe ba Rashford beebuuza abatakolera mugaga wa Man City kubanga wabanga Ten Hag yakuleeta oyambe team coach nakweta oyambe team naye nga amateeka gagamba mune abakoyi obanga ozanye byo boina injury ovayo netuteekayo omulala kati wogaanirayo oba tokolera musajja wa Man City mugaga Martinez agamba ki mu defense Martinez yagamba byonna abikole n'abikolereyo ku front line eyo ku kyoto kana je no ngagala tuteeba ajja musawa Martinez mufumbiro tagenja sawa omusajja tageza yeringe nagwe Martinez tayagala golo yonna enyo aya kumonana bwati akumonana kati omuzanyi mwagala mutunda oba jassa umuleko muteke katebe ekituufu ki Man United mwagala kola Man United bagala omusajja mwamujjako ekiwero n'akibawa sima yakibawa yakituwa kati nawulidde mumufuumuula adde ku bench oba mumutunda adde ku bench yajosalawo ekindako musaleewo mumutunda mu Alnase ewa gundi ewa Kasanvu oba fetukutuuza katebe n'olaba banno basamba batya chance yoweri chance weri naye abasinga bonna batadde katebe Alnase bayalinze dda n'entanya tesala anti mubeere kiriya mumuwa Alnase mutwale okusinga okutta feature ye leka abeere katebe yajosalawo decision ye eri mu mikono gye naye mmwe jasa umuleko awumulemuko aleka abana bato basambe naye yagamba talina yinjali yagamba twabasaba team viewers bebalese problem ku kisaawe abasawo bakebera naye musanga mu mwafuna abawagizi okuva South Africa namufuna abawagizi b'Uganda namufuna abawagizi ba diaspora yonna endulu gye bakuba ku kisaawe abagizi bo bagala kimu kikopo tolina kyonyumya tolina kyobagamba kirala n'obagwani bagala kikopo anti bagamba mbu mujjeeyo gundi Ronaldo mumuseeyo mujja kufuna obuzibu tewali buzibu kabatukube naye nga temuli muzannya agenda tukubya tusigala bazannya ate 10 nga batwasomye 11 ate nawulidde aba Kingdom bagamba nti ate omwana oyo yava mu academy yava mu academy yaabwe bo bagamba ki aba Kingdom nno bo tebavaayo bonga Kingdom naye mulimu
ebikonge ebyenjawulo naye nga byekwese mu Kingdom Academy ya Kingdom nga bagamba kwese ga naye Ten Hag oyo twamulabirawo ngajja ngagala kuba Academy yaffe Academy eri mu byabufuzi teriimu Academy terina kubeera esamba tesamba terina na kusamba Academy ina kulaba bulabi bweti naye ekinyegenyege jukira abazanyi bakuza lolo ya Academy wabuze emyaka 17 ya mutwala eri mu professional gwengo ddamu olera abalala Kingdom ukino ba terina gundi ku monitoringa bana bayo gogo guba guwedde wano nguddamu ofuna abalala kati ya Academy egamba ki kubanga amateeka ga FIFA gakwata Academy talina kubeera mu kisaawe gwe tendeka butende tendeka bali abato bajje abatwala ya batwala babagenze ko mulimu nabavuddemu Academy nabagenda mu Nasa direct nabagenda mu Manchester direct ani yakubira mu Nasa ngavuddemu Academy direct je bali tewali bona basooka kusamba aleka tuyagala nkubu tonzija mwate byange kyogamba ya sala busazi nenga yali tayali ngokimanyi muno Man City era Academy eyo ina kyeteeka ekikulumbadde vaawo omusajja wa Man City ina ssente omugagga wa Man City omuwala yagula omusajja oyo direct bagamba jukira yatendeka abato yamutwala mutwazi mu Nasa naye teyakola press conference kwa niveiringa yamutwala kiro tongamba nti Ronaldo agenda mu Al Nassr anytime sawa yonna naye amateeka ga FIFA nga gakalubye nawulidde bagasoma ne bagamba FIFA yatekola amateeka ate nga omugaga wa Al Nassr kwali kubakola amateeka okitegedde tavaawo mu kisaawe wadde alina yinjale kyayagala kati mwe mwagala kubuuza lwaki tawumula ffe twagala kwebuuza wabanga coach asazeewo nti osamba bubi wumula da ku bench tuli mu dakiika ya 7 mpira guli emu eno max ene mabaga bino nabakola Martinez mufumbira akola okitegedde goalkeeper onana bakola naye no mu maaso tumagala kuwa Rashford mupiira gwe Bruno Fernandes garubindi weringalinga opira ogwa Ronaldo yekaye kato mulaba akoye why Ronaldo wakitovaayo tutekeyo either hoira ndio baga nacho kati oganirayo obatokolera musajja Manchester City omugagga gobokolera kubanga tulina ne reports zema bega zonna kindiki nti wajjanga leti olokubanga wasuzewo wasuze ko kagondi ku training ye agenda na training rakeri abeereyo nga banyumya obera mu stand zinga banyumya ati bano osamba nabo kamera ziraba tukaleti owena kaseka atambira wa owena kaseka oyo ebyaddala birivingira nnyo mu Man U era ne Ten Hag mutwala nga mutendesiwe tukali mu Liverpool Sala kati abere kituufu ye Sala mutamaguzi Sala pira agumanyi naye lwaki tasalawo ajje ku oti yagambye nti amateeka wali omalo okuyisawo semifinal ogenda ku final sobola okukyusa kilabu ayagala naye nabadde ajja ku training tajja naye ajjayo nnyeno ku training nayogera ne Guardiola ne boogera ne Ten Hag ne boogera naye temunamuwa ddiba tebannabamuwa mupiira naye nga ebirowoozo byonna byonna n'omutima gwe biri ku Carrington Grounds Old Trafford wayagala era omulaba Sala oyo nga Cristiano Ronaldo amwogerera n'amafuukuule amuga wakimuzanya kadi ya Academy yawali akimugizanya bakije muleeta jukira ne Magwaya bwanika eyeteeba ne era Sala tankiririza mu Magwaya nakaseke takiririza Magwaya Magwaya weteeba nnyo ayina wekwasa kadi ya Academy tugende wa Magwaya nga ayogera ebigambo bingi kiki Magwaya naye si musanyufu n'entendeka ya Ten Hag nti Ten Hag abakosa training ya amaanyi Ten Hag tutegeeza Bobi Wine bakaddiye bo training naye ya amaanyi abagisiza batera ku pressure ya amaanyi Ten Hag mbali mayimu amutu gundi Magwaya mbali mayimu amutunda mamutunda bakyali Magwaya akyali mu nkambi mwali nkambi ajogerera bingi Sky News amawulire agava ku Sky galaga nti kuba yagambe Secretary General
nakolera sajja Mugaga Man City. Magwaya yagamba nga wansonga ki ngagamba nti Mugaga Man City yasomesa Secretary General Owa United Nope David Lewis Rubongoya Man United stroke Nope jo Mugaga wa Man City Kasamvu yasomesa ni David Lewis Rubongoya yamusomeseza award Harvard yamutwala kwa academy Harvard yawanguke otyo ekitegeza nti no Mugaga wa Man City yamusindika mu Man U kubanga amukolera Bwanika Magwaya yo watu wabitaputa ndi Rubongeya Omugaga wa Man City ye yamusindike Man U agitabangule esanewo Mugaga wa Man City tayagala Man United tajagala jona ne kufanya tajagala era ina katimu kazimba zimbe eyo wakalabye Masaka ani Mugaga wa Man City ayagala kabazanya final yatandise zimba twalabye Masaka nakalabye kana kubeddiba tikasobola naawe kana chika tikasobola ne kalimu bangolo yasambira muri G1 kalimu bangolo kanti ba Franka Gashumba kana ava mu bibinja sisubira kajja bera muri G1 weyo atade mu sente zonna nete katambula kagana abantu bagano abagizi bagano kakkiriza gundi eyo katimu ako tekasamba tekajja bukasobola eddiba kakubye Masake katambudde abadde mu yakiyita mu lujja anto manyi muno Magwaya yatesete yemu ko abadde mu nteekateeka bwani twalabye ekifaananyi kya Magwaya mu ofiisi nga mwebali wali katimu ako kabadde kasambirawa katimu kabadde storage katimu kalimu abazanyi ba Man City abatana kufuna buvunaanyizibwa akakyusa n'erinnya anti kigambe ekyo tabagiza bodde buli kimu kakyusiza erinnya kakoze katya kagala kujja kusamba premier nete kasobola zine mpaka zababinywera kajja nyisamba nalabyemu abantu sebo mu katimu ako atani ali awo bigira ne bano bemutaddeko embeera bagenda bakajoininga kagabo taliyo kasambireyo ali awo abuza ajukira amateeka ga FIFA gagamba tosala paka nga osiga ebulo mwaka gumu tanavaayo ali awo naira kumpi yavaayo kagabo bangambe asambireyo banji abavuddeyo naye amateeka ga FIFA banji waliyo balambaluga haratine Faminio baliyo bayiyo Golo Kante Franka Gashumba andu mwenda Thiago Silva andu mwenda naye alimu ali ku Piero ali awo Piero U neze tetambula ediba litambula n'amateeka ga FIFA genyinyi gali kwata kuba abakola amateeka ga FIFA Sepp Blatter ate era mu Man City aginamu emigabo simaine Bebe jasambira Bebe jasambira Bebe Wilfred Zaha bali ku Piero yawo wonna ne Chameleone namulabye Chameleone naye asambira n'oluyimba balukoze ne Gravity namulabye asamba Wini Nwaji ali ku na Aruna mu nge tuta abasambi ye yawo anti jukira sende za Man City zijiwaga choga Mugaga Man City yateki tekisoboka yatera muddala buli kimu ono Mugaga mupya asa yo wa Man City yenyi era wala Man City wala Piero yo wala Man City wala Piero yo yatuta abazanyi baberanga waawo naye ziri empaka ndala bajja sigala mu Coca-Cola championship so kati kiri mu nkambi kakati Magwaya ABED Bwanika choosing Secretary General Rubongoya anti yasoma Mugaga Man City Kasamvu yamusomesa naye nga Rubongoya yavuddengayo direct n'ayogera nagaye ebyaddala Omugaga Manchester City nali mwagala nnyo era yansomesa seegaana takyegana naye kasana nagende Harvard n'ensoma obwongu bwange ne bibikuka nengamba kyenjagaliza ensi yange kyekino Mugaga Manchester City ayagala kino ate kijja kukola kanyende negate ku Tenihaga nadala benze na William ate ya muzala si ya muzala ya just ya musomesa busobo ya musomesa kakati ate nekine cha age limit kichasinga okugamba Secretary General TV no vayo
Kasaliita bwerityo. Era waviirayo nnyo. Kyekyamuggyayo. Ekya age limit. So kitegeeza Lubongeya takolagana na Mugaga Man City. Ate kati jjukira era Mugaga Manchester City abadde alina bangi era batambudde nabo okuva Saudi Arabia gye bali mu nsiko abamuvaako. Pakiza Besigye David Moyezo kyabala badda waye. Jali Katonga nabo bakoze ekyabwe. Akyalina academy wekyali mukyalimu abasigadde. Yambo timu ye bagikwagula nnyo. Era Mugaga Manchester City era yoyo watu wazanya. Ni yamujja mwani. Yamujja mu Mosambiki. Mugaga Manchester City yamujji speaker wo. Pozi speaker yamujja mugundi. Atutte ban Joyce nabusa sebugwawo. Joyce naye yamujje. Tayebwa wo. Nga mujjemu ate mutagula nnyo bambi yatagula nnyo Everton nga bagitagula nnyo yamujjamu tayebwa namujjako Anita namujjako ndabusa sebugwawo wainiruni ate bonna bakola bulungi tebagendanga mwali nassa bali ku Man City awo baba we ebifo mu Everton mu Man City bali ku Etihad baba we ebifo ebiyitirivu ebisava bali mu kulya ssente gundi ono Mafaabi kati Mafaabi bebasigala mu Everton eri Everton nega katukole Mase Saidi nenga Mafaabi sende zaitanga nyeuwe na Amoriat Amoriat naye muzanyi abadde fixinga match badde fixinga ne era nga bagenda bombi kadirisa ne Nandala abagenda kadirisa yaga go tugusibye handicap odi nga musajja agaba odi nene nga kiba kibimba kyali kibimba nga yiwa kirabira Nandala nga yita oboy tugende kadirisa tusibe vao basube podisi podisi na samba mpulira 2016 bobati 2016 yali 2016 bwe kibimba ekyo bakisiba ne 2021 yabagendera kadirisa ne babanja kakati de banda wesikise muju n'abagwamu abasanga wa kadirisa ye abalaba azanga ku 40 bet n'abalengera gaba se bali wa muyindi ekibaise ekisawo kiti penalty mpozi mu Italy bali wa penalty abasanga penalty nga basibye ekibimba simwe bakikuba bafuna sente bakikuba era semuju wagambira ile wando whisky semuju naga basajja ba match fixing ze zakuba FDC match fixing ziri mu kilabu za Premier League wana wazirabye Mao DP amuri yate ya fixinga kibimba basajja fixing Michael Mabike bonna ba fixing fixe eriao vao mpoya nono amuyitani mwerabidde ali awo naye nalabyenga naye alaka azanya fixing aliwa owawa mwerabidde Kalwanga yazanyira wakati Kalwanga nono nayinza okubanga ali mu fixing era alabya wagira Ronaldo Ronaldo sebo erinnya lyakolayo ngali agenze Spain nawa kitegeeza match fixing ze zikubye timu za Premier zisingo kuba timu za Premier League basiba nnyo mpira anti kajirikinga abaga muteke handicap goro na abasaka papula abagende wa penalty ngaba banje yaziba wanga naye penalty yabawanga sente yaziba wa ebizimbe bibazimbye kitegeeza gundi ono Mafaabi ono semuju yabalaba nabagamba abasajja mbasanze kadenisa mpira babadde bagusibye semuju agende wa Samala Dice awagundi wakalancheroti besi ginalopa namugamba asajja mbasanze kadirisa asajja betwabadde nabejjo nga tuli mu tactics ompira batukubye omupira ate mbasanze babanja atenga omukubo yetebye kitegeza yakikoza kigenderete abasanga kadinisa kadinga bazze kubanja timu z'omupiira wezifudde ne kati ye Magwaya mu Nuupu afuse Magwaya ABED bwanika kiki sajja simusanyufu temulina amateeka gamukwata kiki amateeka gaali baddaawo naye Ten Hag alina engeri gyaleese omupiira guno abantu abazajja buzaabuza akuleka n'oyogera n'okola ki nenga wali 226 mumufunire Martinez Lisandro Martinez waisa mufumbira ata ina batayagala nnyo kumalira ko gundi ndoboze nalabye nti gundi mwamu wa ali ku gundi
Bwani selector ali ku neck. Magwaya ayina ebigambo byayogere bitategerekeka. Taliko. Magwaya yenonyeza bibi azanyira musajja Mugaga Man City. Ndoza checho. Bwechi to update wete we. Update wete badde mu code tuyise mu football. Football. Esewo. Yeah. Esewo. Kakati ekintu bwechi to wekibadde. Owai. Zahara Toto story. Zahara Toto gakaba gakomba. Gakaba gakomba. Enkona pyu. Baje kuteko hyo. Chichati. NBS yo as any other entity eba namateeka agayo. Ekisokera ddala at the same time business. It's a business. Ekisokera ddala. Ekisoka. Yes. Byonna. Ekisokera ddala. Ekisoka omugaga wa NBS whom I respect so much King Kalisa tukize batugana transform nze nya amawulire. Media gikyusizza. Ebyaddala. Nnyo. Ebyaddala ne wotuka butusi ku NBS olabira ddala nga oli ku kitebe kya mawulire. Era wetuba tuli honest enough. Yeah. Tewaliwo media entity mu Uganda erina facility. Ngate zirina buli kimu. Teriwo. Nga next media. Teriwo. Kati osoka no mu credit ey'amaanyi nno. Ennyo. Uyamala okubeera nga afuna NBS okuva ku mwami w'ebusoga yani. Gundi nani mwerabidde oyo omusajja naji acquiringa naji transforminga as NBS TV ng'ekyali emu batuuka ekiseera nakola sister gundi ez'enjawulo Salamu TV, Sanyuka TV, radio nakola next radio nakola olupapula online alina Nile Post n'ebirala n'abikola Afro Mobile as an application. Yeah. So nebera ngeri full-fledged media house etalibadde mu ggwanga Uganda. Obo kitegeera. Naye ng'era the concept agikopa nnyo wali street eri. Ndaso. Yajija ndaso eri. Kwa ndaso eri nayo giraba nti ejja n'olupapula lw'amawulire New Vision. Nekola Bukedde nga lwa Luganda, nekola neza regions endala. Rupini bikoze bitya Rumuri n'ebikola n'ebiranga amawulire gonna buli region eri catered for. N'ebyo tuba tuli awo TV ng'egikoze. Bukedde TV. Tuba tulaba koza te Bukedde TV 2. Yeah. Tuba tuli awo TV West. In fact TV West esooka Bukedde TV 2 I think. Yes. Tuba tuli awo Bukedde Radio naye tandika lumu ne Bukedde TV I think same period we watu. So Bani ne bujja Bani TV XFM okuva mu Vision FM Vision Radio okiraba kugamba concept ngeri bwe yali najoza nagireeta wano. Kuba noli alina ka app owa industry na Vision app. Yeah. Okay. Kwekali. Yes. So nabeera nga competition ebadala agitaddewo kubali which is healthy because kati fe abanyumirwa amawulire ofune eno. Kini Kalisa kiyaddako okubanga akola kwe kubanga talina budde buzimba bazanyi. Tazimba? Teyalina budde ate time. Obudde bwali bumuyise. Bali bumuyise kujjukira bano banno bali eno bakulese. Kati nga kyolina okukola poaching. Ogenda ne mundu yo munsiko n'oyigga n'oleeta omunyama kitali kikyamu. Media bwetobe as a business. Ye yali business. Yes, era bwekitobe kikola. So kubamu bwe yaleeta ng'ayagala okushapinga entertainment gundi yo jjukira yalina show ya after 5 ng'amaze okupoachinga era Ddagala Sirwanga n'amuleeta. Ddagala Sport. Ddagala was poached from NTV. So compare list ya beba poaching. Beba poaching ng'adala mu entertainment Ddagala Sirwanga. Poached. Yavao Serena. Katamba. Ddagala sibamu poachinga ku Serena bamu poachinga Katogo. Anti NTV ye poaching eri onena poaching. Okay, Ddagala poached. Katamba. Poached? Yes. From where? Era wenyini ku Serena. Ku Serena. Ngayiganyiza Serena nno. Okitegeera. Ajita mumu. Sheida Gashumba later. Sheida Gashumba. Ele show yona ya after 5 lero abasinga bali poached. Okay. Mujeko ba DJ abatalina gye bakola TVs. Okay. So na poachinga abamawulire ate boya kubula bamalayo. Yojukali stay twagiyisaamu koluli njijjukira kati wano mu entertainment nayagala creating a show ey'olugambo kati awo uncut conception wekola ki wejjira ojjukire already eri ku Serena nga balina share yali etambula live wire
live yali yamanyi nnyo ngekolwako Zahara Toto gwe twogerako essaawa zino Anatalia Ozzy ne producer waabwe Kafuko Peter. Era poaching eyo yali yamanyi nnyo ntino terina gwe yalekayo kubona kuva producer jangu ne bali bajje yatwala kanywa n'akijja walinga wekyali nnyo n'akiteeka wano copy paste talina budde business mugaga wato wabeera kakati wano mu negotiations wano okupaaza okujja ku Serena we wali film gyengenda okunyumiza from migrating from Serena to Kasozi to Hill Nation greener pastures babiri nga bazifuna kakati mu negotiations wano baba sobeze guru nensi batya ate kuperereza omuzanyi sabo okumujja abantu ino muwe ensonga lwaki avaawo olina okumanya badde afuna mmeka free transfer olina okumanya badde afuna mmeka sironi si free transfer ate go ahead ante nze si yazze nateeka ya application kakati awo no mugula kakati awo wali obuzibu watuse ku Zahara Toto ani yali mu kibuloko ekyo ekibuloko agent simanyi agent ki yali mu kibuloko nga ki group kinene bagamba nti omukulu yennyini yetuukira naye bagamba waliwo agent George Mendes amanyiddwa nga Kigozi nempulya yali mugwa Zambalo oyo Kigozi agibeeramu emirala naye nabasooka okusindikayo ku ground kati eri waggulu mu kusayininga eri waggulu yabasooka okumaliriza omugaga n'ababunagamu ebale nnyo mwebalira eddala kakati mbadde gamba obuzibu bwebuvaawo wano kuperereza kyofuna mmeka baba wa mmeka abujukira baba bazimanyi bamuwa 2 bali abawe bukadde oba kuwa ku Serena bubiri bali wano bubiri kati mu kujja yakola times ezo times 3 yes tochipise kakati nga kujiddeko ebintu bino wammanga for Zahara Toto there is uncut you're going to be a DJ you're going to also play on radio there are also other shows that came in Ndala Saturday Night Lights bichebyo kati packaging nene na kulipa wa meka mukaga ono munne ono ye munene ne bongera ko just katono zo sijja zogira aliwo oz why anti kadato oli yali versatile nnyo Zahara Toto oli yali versatile yali muzanyi mulungi nga akube namba nga nnya ku kisaawo nga tono akuba ntono akuba kawerekera abantu msajja nga wa amaji nga bakiri yalinga mwaka bakiri yalinga myezi eme ante kati wali mukujjayo eri osoka no wa sign on fee kweyo zako nnaku then contract yone sigala ng'etambula omusajja nga sign on fee zibeera zabaziwerawerako z'okwenezako ennaku kubawe condition obujjirako awo kakati munnanga omupiira ne bagukuba ne bazannya kumbe tuli kasozi omupiira ne baguzannya kye baguzannyako kumbe media eri mu kukyuka entertainment media eri mu kola ki kuba sama ekyuka nekituka ekiseera bali eri Serena yo teggweso batwalako bano baleeta nnyo batuteko Zahara Toto ne Anatalia balese Remy Precious ne Gabi Ntate bafitinga bakizanya bulungi ate balaka bali bapya fresh nga balina ennyonta Serena kyerina ekyo kyeyina so era Kalisa n'agamba Serena yo naye kitezikiza bagendako head to head bagendako head Hill Nation ne gundi Spark and Car era badde batambula we bati kati kiyakola okumala ekkonde eva nnyuma Precious naye vaayo namusikayo namuleeta eno n'agamba muyize eki kuba mujja eri mu lugambo olwo Zahara walaba nga atandise okubeera nga bapookinga abantu muli atyamu kimutiisa anti kakati munnange obanga obadde empologoma wano batandise okuba nga basayininga bazanya bala abalungi security ebeerawo muli okitegeera kati media yatandika okukuba sama Precious gwe bajje ku lugambo awulira muli awo takyayagala kukola lugambo takyafitingawo ofunye musajja wo bindeeba Mr. Cocktail akulabe ng'ekiro oli mukwererejja kati ye nagamba I want a transformation kiraba muyiza program eyo ne yasookako ku Morning Express ate Natalia
Anatalia anti naye badde nkunyumeza nti no media egende tandika okukuba sama waliwo abaana abataabaze nga bafitinga bulungi mukolo lugambo Anatalia mukuze Anatalia tuke ekisana labanga takyafitinga mu lugambo era bamuyiiza masenge extra bichi paka bamuyiiza she jola bajakola ku macha efana munga mwasuze mutya ku Serena ne concept era mwasu banegwe kibakoze Serena even the concepts za show era za Serena ne bagireeta era wano kusanyuka ne bagituzaamu Anatalia afaanaganenga nakazibwe kyakola tekyakola kikola kiri mu kukola nakazibwe era wakiraba agamba nze kambite era afunamu ebyanguwa nasiba yakungamba nti Anatalia yateeka ku nakazibwe gas teyamuteyako gas ne nakazibwe nga yagamba kasanfunye people who can emulate me kati kanchite then okubanga tuli mu competition future then okubera mu competition kanchite nkole ebirala era avayo majestically bulungi obo kiraba kakati kugamba nti olaba ne Anatalia atuka na realize nga takyafitinga mu lugambo Zahara Toto agana okukifuna yagano pikinga sigino nasigalawo abaana abalabanga Zahara Toto nga serebu waabwe nga bali mu senior 2 kati babalese ku show togera kubana nga ba mentor sawa zino mentor yali wate bamuleeta okuva ku BTM o abawala abalabanga Zahara nga bali mu senior 1 ba Sandra Lian babaleeta okukola ne Zahara Toto Sandra Lian yakola ata we yali ali mu senior 1 Zahara nga ali ku live wire Spark TV ekanawe nagenda ku Baba TV Sandra Lian yamupochinga ku flow ya kumikoyo go kasuka wo Zahara Zahara go okuva mbachiri girls 207 tamula video yo musomesa yada zinali nchali mu pitu jiwa musanga video ya umusomesa ya Jamalo waswa muri Zahara Toto nali mu pitu 99 ogenda chabya muganda wa ogenda chipika nyo chabe kati abo nabo n'abaana wali mu pitu ngolaba video za Zato omusomesa 99 kyabise kakati abana nabo nabalabanga Zahara Toto nga bamwegomba kufuna ku selfie babalesa bakola naye nga bakyali na mumanyi ujja mulaba muwala mulungi nya presentinga bulungi she's very beautiful very young ya bamuja ku BTM ya transferringa kuva Sandra de manyi gundi ono Makona naye yakyali mu kyalo eri ekakuuto nga basandwa Zahara Toto bali ku TV Makona we yaberera mu kyalo nga ekakuuto ngali mu P7 abafuna okukima amazzi ku Luzzi alabe live wire kati sawa zino bamuleta akoleni Zahara Toto ganda ngo P7 ebyaddala omusajja ava okusenya enku ujukira mu kyalo basenya enku Makona adeye kalabe Zahara Toto live wire Zahara kyali wange mbadde simumanyi nati gega amazima obo kitegeera kati yagano kiyazinga asigalako mu kusigalako kati media we transformingira wazo kibaita alternative media which is online media kati awo film wechukirira ddala film omuzanyo gutandikira okutabuka social media YouTube zizenga YouTube ba analysts ba simanyi commentators nate bangamba nti UCC etteeka lyayo yali asinga okuba gundiza n'okuzijja wano ku prime time busame etandikiraawo ojjukira ate by the way ukitandikira kati kino kya online media kyongeddemu bwongezi kyapika bupisi embeera n'esajjuka mu kusajjuka ba advertisers ne beesala because advertiser ya making media gundi okuyimirirawo unless ng'olinawo sente ojozijja nti ozolezawo booleza tesobola kuwoza booleza mwaka ku mwaka anti ngamba mnanga abantu bakola data manager nga balina zoleza ne if singa si kyekyo advertiser yayimirizaawo empewo otyo bintu bya UCC bino bijja bikuba shows entertainment yes ne bamba ne bakukusa yebiva kuki kwambala bubi n'olulimi era nga liva ku sheeyo ne characters zezimu OS n'ebirala sibya OS mbatote mukoti simanyi ki kati ne byali bakoti byagiragira kubanga nayo show yali yakumacha yatwaza OS okay kati eri ekiro olulimi
okwambala obubi mini ate danga the target or the culprits or the characters mulimu Toto okiraba zalo babadde bamulwana ate wali tewabadde abadde amulwana manyi mupambanyi nze kyemwagalako hasla kakati ebe nawe bijja akasente keesala mbuulirwa abadde afuna omukaaga basooka ne batemako waafu busatu ngabaabukekyula baba bayise emyezi mukaaga ne banonayo akalala kamu mbuulirwa sijjogo olwo emirimu bagimulekera oba n'emirimu bagitema n'akasente we bakatema emirimu nabo bakyaniko gimujjako gigenda givaako ukizoke bwonze jeko badeni notandekera kuba oyinza okundekayo ku next radio nondekayo ku DJing nondekayo ku presenting gikendera atenga ne sentence gikendera naye jukira akasente kaba kesaze kiba kirala muganda wange obadde ku mukaaga musajja nakuwanula miliyoni 4 yamuwanula 4 ne busigala obwa bubiri jukira one mbadde gamba sente zesala mu show bali bataza tebakyaliwo media ekyuse bingi sente zikyajja just kubeezaawo TV nyingi ezesalako abakozi kati saawa zino kankyogerere na wano waliwo TVM abakozi bamaze emyezi 8 tebasasulwa eri luddawa mu Afrika mu Uganda eri mu Uganda ntinda emyezi emeka 8 eri ntinda Sandra Liani gye yava emyezi 8 yes biri mawulire everywhere wano TV yo kavule ne radio yo kavule myaka 3 myaka 2 ngabakozi tebafuna sente obo kitegeera ne katugende kompolao TV nze yaliyo ku TV mainstream buli woteekawo abakozi nga tobasasula bagenda kozesa TV eyo okwesasula kituufu kiriza obaganda kati bannanyini TV nabo babagamba mutwali buzibu twabawa empewo nze waliwo TV gye nagendako okukolera ku bagiyita HGTV pasta 2016 mukaaga nagamba nze ntambi bawadde empewo akuba nali mu production eyo biki mwe muyiye naye ogenda yiiya ki ekiri awo nga ne TV temanyikiddwa kiri awo kubanga muntu ajja fuluma ne kamera yagenda akwata ebintu nze mbebulira aba TV abatasasula omwana ajja kukwata bino byosanga mu field nakola interview nasaba sente kituufu kuba kati tomusasula kituufu kati oyinza omuvunaana nasaba sente ate story eba nagispinninga nagitta nafiiriza omulabi kyovula n'amawulire gajjamu eki amakoona kituufu because TV tosasudde mwana omusindise mu field era ajja kukola story onale bamugambe byamugamba oba gundi yamugambe byamugamba abana abise kumpi akyuse story tufune amawulire ag'ekibogwe ebiriwetedde amawulire ag'ekibogwe mu media ndadala traditional media era TV ezikyali ku gundi ezireeta amawulire agali clear ntono nnyo okitegeera zina facilitation nti emotoka weeri omwana ne bamuwa emotoka n'agenda mu field ne bamuwa camera person omwana ye camera person ye editor ye yevuze okwetwala mu gundi ate ng'avuze na boda ye Faruku olaba gossip live oyina production ino namba kamera yiyo zizo we ziri 2 obuzindalo bubuno kati aba TV bagamba abana kozesa simu yo omwana ajja nankwata video kulokusatu atereka pika amazima ga Katonda mu ggulu bakwasa masimu ekitali simu eberanga nungi ekimala it is okay iPhone 15 14 TV zikola zibagamba mukozesa resources zammwe ze muina abana kati batujjako interviews zibanjako interview nnyo bakozesa amasimu essimu nno nga omwana yankwasa aitero ziri aitero ekifaananyi nakati kye kiri ku YouTube ku TV ku channel ya TV yawe buli wenkiraba nkaaba nga nzirugala ninganga oba ki problem eri luddawa sente tewali nayo topic namba era tujagifunira olunaku tujagifunira bufunizi lunaku media banayi TV olaba nga TV ekalubye giggalewo kati abasinga balina kye bayita corporate arrogance nti banawulira batya nti no TV eremeredde mukulu ntambi okulemererwa business segundi simulimu ekyo Mbuga yaggalawo ko ali mu kwetereza puli ali mu kwetereza kyamujjako ki Dembe we yaggalawo kiki ekyagira eri mu kwetereza
obedde obatedda kati tibedda nga zikyalina ssente oba zirina oba tezirina nga ne analyst bakyaza kumpe baba facilitation kati malusu ntambi ogenda bugenzi n'otuula tambi oba tolina ngeri gy'osobola kwesa platform eyo kweyongezaayo kufuna bibyo kisinzira TV zonna kabeera na political analyst baani tewali kyali asasula muntu ssente kiba kitegeeza ebyaddala obulango teri temukyali ssente mu TV as it was kubanga abantu balina options nyingi viewership ekendedde ratings zikendedde zesse Mwami Museveni kiba kyangu nnyo okukozesa nnyo mu kalulu nnyo okimanyi kuba tolina budget kuba nawulirako aweteeka mu palamenti simanyi obulango bwonna bugenda yitanga ku TV za government yes ebirango ebiva mu government ate nga government yerina ebirango ebirina ssente kituufu government yesobola national water neteekayo ministry of health neteekayo ebirango simanyi agriculture biki nezi agencies zizindala zisobola okuteekayo ssente mu mainstream kakati mugamba obulango budde kuza government yo BC oba ne new visioning kati private oba okola ki kitegeeza tebakyali ssente so zezimu ku nsonga nti ssente zikendedde mu media we zikendera balina okubanga basalako either basalako bakozi completely oba basalako misaala kibaddewo ne ku NTV kyaliwo era ne bakiisa ne mawulire bagenda kusalako nammwe abasigadde babasaleko ko kasente mba mwagala kusigaza mirimu ate nga toba na option waba olina bane office balina kusala olina bane office ya TV address oba kitegeera kakati munange omukazi watu nagumira byonna byonna ebyo naye jjukira it frustrates a lot how nti kyokka ekyokujja ku ssente ne bakusalako almost 60%. Jjukira oba kwongeza ssente cost of gundi of living ekola ki eyambuka nobeera nga abadde asula mu nnyumba y'emitwalo ano ogenze mu yakakadde nobeera nga abadde asuubula ewa gundi botiki ya gundi osobola wa Ebrands bingi ennyambala mileage mafuta ebyo byonna byonna bicho ate ennyambala n'amafuta bisigalayo babisigalayo ate oba ino maintaininga status yo gyobadde omanyiza ku ssente ntono so bakusala ssente kirizo bagana Faruku frustration ejja depression ejja wejja no sigalayo ate ssente zisse katuko kujja kushonga wakoowa Zahara abadde ajjanga ku sheyo nga yakoowa ebyedda nga akola kutuukiriza mukolo omukazi wattu kiki ati byebyo byegamba kasente ngo kugamba otuuka ekiseera nga you're living a fake life kati baddala bagamba Zahara abadde very frustrated and depressed nti ng'anoolumu because amawulire agaliikinga ge baŋŋamba gesimanyi oba matuufu oba si matuufu nti nga n'olumu ajja ali intoxicated ng'ayiyeeko si musiraamu oyo muganda wange ebyaddiini woobireka abantu bangi bemmanyi nga ddiini yasigazaako linnya ne practice era bagamba n'okujja eyo shee yaleeta obuzibu azze ali intoxicated bamugeta ogenda kumpewo producer wa muvumi bamaze agenzeko ku mpaka story azisoma bulala biki bamugjeeko kati obuzibu ne balekako eddoboozi microphone nesigalako nga bali mu break nga bali mu break nalyoka amokola avuma producer bubi kati bagenda odija ku ngodi kyayiseewo dda abaana bakipiikinze dda okitegeera kati olutalo ne lugenda mu maaso bagamba nalona ne producer we bisimu nakuba wansi neyatika nagenda mu elevator nga yekyanga nayasa screen elevator all that is frustration so ebyaddala the girl is very depressed, has been frustrated. You have to understand her. Anti kati church liwetero bikozesa abantu abangi ababikozesa okyamune ebintu ebiragala obikozesa nga oli mu mbeera nnungi tolina kizibu tebikola ko kibi lwakuba tubivumirira at all costs oba oli mu mbeera nnungi basi nnungi tolina kukozesa biragala bikukyusa obwongo naye bikusanga nga tolinamu ne ka depression it worsens bikuyisa bubi kati tufiiriddwa abaana bangi mu media oyakunga nti zaala toto badde bamuyisa bubi badde tebamuyisa bubi n'akatono kubanga ye abadde ajja kusoma busomi mawulire tagenda mu field abaana bakawali abo basafalingira mu mawulire bakeizi ne mako nze keizi yanyumizako nangamba ntambi bampaga assignment ngende mu field ninga nfuna mako nsoka tugendako ne mu bbala tunyeyo kamu bubiri okolayo ogenda mu field mga katonda mu ggulu eyekire misana wabula ye kezi yakuba haso twalinga naye oyo omwana keizi yayinza okubulira ennaku eri mu field naye ntambi nga tukyagenda mu maaso njagala tubeere bamazima nti
anikati eyo yakola kinene nnyo okukyusa ekifaananyi kya entertainment ne in general TV ya NBS. Yes. Tituleme kubuzaabuza abaana abo bakola kyamaanyi nnyo okutulaga what is NBS. Kituufu. Face of NBS. Anikati ayinza yali yakusaba. Bakawalya bazannya omuzannyo gw'amaanyi. Kawalya bazannya. Oyo mwana Zahara Toto yazannya. Kuba Kawalya atuka najja ku NBS namali emyaka 2 nga talina kumpewa ali mu field. Nga Zahara ye face. Yeah. Zahara yakola omulimu gw'amaanyi. Era Zahara this show sogedde bino kuba nti no bandi mu kukakanya wansi. I respect you so much. Effort gyokoze era mu kumufulumya yako tebandi mufulumizanga gundi ngachonzi wa simu ne tebamufulumya nakyo katukitereeza nabo benyine aba station sigenda banenya okusinzira ku information gwenfuna tebamuyiseza bubi kiri kuye like she overreacted situation eyaliwo teri yamufulumya teri yayita security mufulumye yekandaganga ye because of the frustration temugoba tenamugoba andi kale kibeerawo station katikano kanchi kugambire wano era bali no wa mawuli omulala wa NTV nayo still bamugobye kichate omanyo omuyimbi presenter oyo ngabadde muyimbi fumita embozi okakasa kichate ali kadate ye naye era kisibu kye kimu sente ngaite shows tezikyaleta zabadde akola okitegeera kali mbadde gamati kyezikola companies kati tezigoba nti no you've been fired unless nga chokola kiri very gross. Yeah. Nga kiri gross obo byuma bya station bikiye naye bino ebirala kyebakola mukkanya ne mutuula ne babaga ebbaluwa nga gwe resigninze bwomala okusayininga nga bafulumya tya mukulu ntambi toyanze bange tukoze naawe ebikibi tukwagaliza birungi bere wona ogendo badde mukozi mulungi era bwe kyalina ku musajja w'ebusuga kuba yatuka n'agamba mufumbiro nyaga wete ebbaluwa nga bangoba ngatajirina tebaawo tebakyawandika bbaluwa ezo excepting olina kyokuza ekiri gross naye kati kibeera mu understanding yammwe nti bannange we muwandika ebbaluwa nti mungobye sigenda kufuna mulimu walala byatuuse bitya mu mawulire of course byavudde mu camp of course abaana bamanya information ne baliikinga ne bigendamu era olunaku olwaleero meeting tabamiriko etudde bayise omukumbona n'omukulu yagisharinze okusinza ku information gyenfunye omukulu yennyini nagaga ayagala ebintu ebyo bibiri ayagala okulaga bano bonna basigadde because balina policy bakuwa chances 3 nga mupiira bagamba nti bakuwa yellow oddamu okutema red kati bano balina 3 obeera ng'olina indiscipline nga because bakuwa guidelines rules and regulations olina okutambulirako tokola kino okola kino kivaamu kino kati Zahara abadde ali ku yellow card 2 yakola bicha obo buzaye mu late coming ebyo kujja ngo intoxicated biki kulwana waliwo muwala omu akolawo Mengo ku TV Mengo nga producer wa Shame bali bakyabeera bano kamocha ne balwana ne munne abo bote babalinza kati mulimu emisango egimu nga tebakulinza ne bagoba okitegeera era kye kimu nekyagisayo Shiraga Shumba kikyati naye era yellow card zawera 2 ne bamuwa red kujja leti umaze mbanga kibi kyogenze ku live totugambye genda ozota midde webityo kati meeting yali kyade basinga okwagala kulaga bakozi bana abalala abapya n'abaliwo nti tuli serious no badde Cristiano Ronaldo ngoli wamanyi mani yogifuluma okitegeera ekyokubiri ani yawadde entambi information bantambi TVO wa Uganda mu entertainment TVO kwalinga bali mu meeting bebuuza ki ani yawadde entambi info kumbe nze lunaku lwe bangu bakusanyuka nalekayo kamera zange nawe na plantinga mbambiraba obirabira waka mbiraba kuba nalaba na incident ya Zahara Toto ngali mu lift ga benda birwamu kati bamugambye damages ino zisasula lukadde 10 kuva ku simu because ebitya kono na property kati bakube simu zote ziri kajja signing ekipapula bali bamukowa storage baba de bamwagala she has been a very good presenter ati obo oyagala omuntu bati tomubudabuda natuuka okwekola akola bino byonna business is business nabeera stressed business is business navaako business is business
kyenyiza okugamba muganda notasa business because ono yaleta business anti kakati dynamics zikyuka mbanga show ya mutekyaleta sente ziyali ereta tukole tuti wena muleka na yayuka atayayuka ayiye ebirala naye abadde ayize ebirala Kampala cream bulango TV ebiranga ntambi tulina kuba tochi ebintu bino byonna sosi yabyo nze ndowooza NBS kafuko bakola mu blanda okumujja ku production nagenda ku programs manager either ye kimukolero genda eri but the concept yali akwata abaana bano yali ayina enkwata gy'abakwata yali abamanyi tukirize tugaane ate nga bamu respectinga omanyi okukolera producer nga mukwatagana kituufu wabawo chemistry wabawo respect mwetegeera kutegeera omutegeera chemistry ono mu production kikulu nnyo naddala kuba obuwala kati buli producer w'omujjawo abadde akwatagana ne tiimu eno ono ayinza okujja ne bamulabanga underdog era wekibadde kubanga ono gwe bakubye Badiru kubo amacha underdog talina kyabagamba kati underdog Zahara nga mugamba gungamba bicho ngamba ngani oba tolina kyomugamba presenter wataba nnyo wa character nga yekkakkana naleko naabere waggulu yakkakkane omupya tolina toyinza basobola abaana so I think biveeyo producer ono ayina enkolagana ne Zala Toto awo tulina opinion tewali chemistry tewali nkolagana tewali respect kati kini obanga managing whatever oba yenna akwasaganya station yandisoose checkinga gundi eno lwaki tereta show ekitekyaleta weri ekyokubiri kiri kyoyogedde kituufu ku side ya TV nti tokyusa winning formula naye kati noono yebeera elevation nti afunye a better position which means better money alinga ne TV tesobola kukwata production yono producer ono yebeera ngenda muwa sente just kumusigazaawo ye kafu yali emukolera yes ne station nayo giraba ebe mufunyemu other capabilities wayinza ogiyambira better naye anti baali balina kukozesa kafuko abuilding assistant we babire nga balina enkolagana okitegera nti onagenda okuvaawo ono deputy nga kikwatagana bulungi Badiru yandigenza okujja mu muzannyo nga abadde akola ne kafuko webale kati Badiru bayinza okuba baamuleeta n'agwa bugwe mu baana baatakolaki batatendese batasambyeko nabo naye kafuko yali yasamba dda nabeeri yabajja eri mu Sporting Lisbon okitegera najja nga atambula nabo bamanye enkola yaabwe tuba tugenda kukola kino tukola bwe kitindi kugwe kawali akwata wano anatwata wano gundi kwata nga beemanyi naye kati Badiru yalina enkolagana ne bana abaana ate kafuko respect gye muwendala kafuko apochinza abaana ebyaddala naba abaana ba BTM oyo mentor ne makona kafuka ina gundi alaba aina omukono ogucreatinga okitegeera no yaberere eyo abaana bagenda okujjaabo nga because ye gundi ava ku urban Anatalia Anatalia naye kitegeeza ye yali nga amawulire agamanyi no gasomera gasoma then ya transforming anyo Zahara because Zahara samanya background ye afutuka mu music nawulira yali ku T1 yala wa T1 anti kati afumuka mu entertainment kutwaliza awamu kyava mu kirigalo zagenze mu bwapyala bamabala webityo nga beemanyi nekye ngamba nti olaba jjamu omuntu gwe tulabanga Zahara sawa zino bava mu background ekitegeeza kafuko nga yo omuntu muki mulungi ayina engalo ezo naye kati omufiirwa ku kino obuzibu ne bujja era bangambye within this year tugenda oyingira 2025 some of the shows bagenda scrapping off next media yonna. What? Yes. Naddala ezitakyaleeta sente kwezire. Yes. Waba just last year nga tujja mu 2024 waliwo abawala abali bakola zi shows beba kwata ku abalala yali akola a week yamuwa olunaku lumu Saturday saawa ejo kati sente bamuwalwaze ntwalo 7 NBS jimtwala 28 omwezi NBS n'abantu bayi kati kiba kitegeza gwe okubeera nga oli wa mugaso making sure show yo ekola amakulu okukola amakulu ng'eyina viewership
bane viewership ne advertiser because the advertiser jamu short ina viewership wakisoko kufiira kubona yo business yagala wali viewership kati oluzingira viewership kati ezo shows entertainment obuzibwe zaafuna no online tufuna abana abakola ebintu mu real time story ya Chameleone yakawana ne gundi nga yagenze yodda na kuki wali kuki promotion omwelabidde nti gundi afudde oyo ne Vicky pati ku pati omulambo bagusibye baguzinze ngabo bakuwa buli mu bakuwa era siga bawala muka oyo kuki ne Vicky yainga mutoka ko ku interview kati ogenda kujja mu anikati sawa nya oba sima yaddayo kusawa sawa 2 bagikomyawo ngato abantu bamaze dokumala musu I think ne internet eno yabakubamu nati gambye yali factor ya amanyi kati ogenda kulaba nga bana ba YouTube era be bayina advertisers sawa ze nga ne TV bazikuitinga dda ate kalisa yabakola akalipo aleke nayagala kaliwa buli mukozi wa NBS oba Next Media toina bana YouTube channel na YouTube channel is part of my whatever promotion promoting yako wacho nzikiriza TikTok nzikiriza X nzikiriza Facebook YouTube nonjijako si platform and YouTube ogena malo obudde bungi ngononya content wo than owange bino bi X obera wo no tweeting gwe dagala sirwanga abayimbi wo na YouTube okubire entambi jangu tukolemu ntambi akubeza we sawe musawa 2 TV ojerate nga China kalisa musajja wa business mutufu conflict of interest zigenda bawo teri alina kubanga yagezaako musajja wattu ya AIDS yakola episode ejo ne bamugamba kijja mala Bobi Zahara sigaba amanyi nyeno ku YouTube kubanga oyinza ofuna guest omulungi ngate TV yandi era nantuma mukazi wattu bamu gundi yayiya buyiya mako nakola gundi ebizire yavudde mu wabirabi pachano yange sijjajjiko si yo yange ne basikomo gwe Chechiri ku Hiru Nation yao. Hiru Nation ye byaddala. Byaddala ya amanke bajafuna engeri baga kiraka bagala kati bagala kintu woba tosobola pressure yao ngodduka. Kituufu. Zali wamukubideko. Namuge bituse ku munno birabye. Which friend of mine Frank? Namugamba Zahara. Oh, that one. What has happened? Namugamba she might have been fired. Oh, now she thought we are in the same level. Frank, me, I have my money. I don't need to work. No one can fire me. What do I get? Wait, no one can fire me, Frank. But bye-bye. We shall talk on Tuesday. Nanzi jako. Bweyagambe. Kini ate. Kini yena mukubide naga ntambi byaddala. Ntadde mu sent. I've put so much money in this business. They are playing around, Frank. I've been so lenient. I've been like a father figure to Zahara. I've given her everything. Why is she behaving like that, Frank? I need a meeting on Monday, an urgent meeting. Nangamba call me Kasumba. Nempita Kasumba. Kasumba, how are you? Yeah, I'm very good. How are you, sir? Kasumba ya chokera koji. Kasumba ya, yeah. Mr. Carissa, you know, you have to be very lenient. She's a girl. She's a minor. So kati aba politics balaka bagenda okulya empanga awo ate kati bagenda kulya mpanga kinge kyatuse kuzambali wakitegeera kyo twagala kumanya bintu bifanana ggulu wacho manya byeri yokka ewa ku industry muna industry ya academy yange kakati ekyatuka kuzambali ojukira kye yakola mu nkuuka kitaja tu discussing awana yakikola mu nkuuka yakikola ku Africa amini ku Africa na kushoya saha nga kyagulanya zze namugamba netujja tukidiscussing tugala ne future ya Zambali yabaze kacho niyamuleka katijukira bagaba warning 3 bamwa takuwa yero bamukashikira ana kwa political shows n'abalina amateka gabafuga nani partisan because ebitya Zambali bamukashikira kadi sikanya mwachiyero natambula she yaliyo wiki ewedde wiki eriwe yakyaliza kabanda n'akyaza kasoro n'akyaza mukaku ojijjukira njijjukira kakati nibe exchanging ne kabanda exchange ojijjukira tisigwe yandipise sigwe yampise bichi kalisa abali ewuwe amanyala bira mu nteba awo ngala midda bwati kyaje agala nnyo nabiraba na noting gunji agenda okukomawo ku weekend ewedde Zambali nga kiyero kye kirinze bamukwanze yero nation yamugamba soko oleke yani bajiwa Simon kagwa yagituulamu
Eba ngambi agenze mu America. Anti bibiyero yali yafunye information. Abagenze mu conference imwe. Bali na Rio Estate Conference ya chali wange bamwita Brian. Nebyo nawe bitambula nenga byali yebi. Nayenga abachali bangao Zambali yagenze mu Rio Estate Conference. Ugambye yellow card ziri ezo. Aina yellow card biri. Kabanda yanyiga na alopa. Minister ne kasoro yennyini. Abasajja atuyisiza kasoro wa finance. Yagaba sente kwa Kalisa amwetaaga. Obulango bonna. Obulango buva mu Ministry of Finance. Wa microfinance bichi. Amwetaaga. Kati okutaasa kasolo asanya wani Zambali. Zambali tafira mu kavuyo. Zambali kimukolera, Zambali yagenda kujja kuba MP. Ne guli nakomawo sister ki. Go wali naye eraawo. Alwena. Ali California. Adda? Tola tunakula posters akomawa. Gomba. Aja Gomba. Sister wange Flavia. Fula tonna ngamba. Era tumulabiranga ddala era ngenda bera ku campaigning team ye. Isha. Nze nyizo okuva ku Flavia. Flavia tulina ali kugundi ki? Loza woman. Ali mu timu ki? Azanyira timu ki? Ali Kavule. Bali wayagena Alnasa. Atasobola. Tafa. Yangamba ntambi sisi. Nagezage na Alnasa. Ali ku United. Ali ku United. Aja ku Oti. Koti Kavule. Mchangansuka naye. Bangamba naye ekinyegenyege. Aja ayinza okujja. Fifi wange. Bwana kaye kubana uli ajja ku chanseleko. Abana babona abasengano bali bagala United. Waliwo ne chali wange bamwitaga nafa ali Seattle. Ali Seattle. I think Seattle. Tumanyi ne gundi naye. Ajja wali wono ebuyukwe. Wano bamwita Walulume. Lulume. Ajja walulume. Ne kansala we Makindi. Ani. Yali namwao. Masembe. Ne bachi yadduka. Akomawo. Hatasobola kukomawo. Masembe tasobola kakomawo. Abalonzi babuza Masembe wali. Twamuwakaluka fe yadduka. Abalonzi be Makindi namwe mujire mukakane. Abana bajja mu diaspora. Bajja. Sente bazikoze. Betesetese bulungi. Luli bwali bwavu. Okay. Ne kati Flavia she's ready. Afunye ba funders be, afunye ba supporters be. Ate neye Gomba bamuyayanira era bali bamugamba singa wajja naye mu facilitation okitegera bayinza okubba akalulu omanyo okukakuuma okukakola ki bali bayinza akalia wakati tugenda kuba yo tochi kati eyo tunotegera bani abajjawa never forget me to nabo tubakulaga nange bangamba ntambi nzije abalonzi batandise okubanga babogere obutonotono bagamba ki Frank ntambi walize nini mbagamba kansavingire mpira kangu kubire wano kala yinika nakagale ne chichi choti asajja banzo kubaka lolo nobera nga lwa miti 149 star 149 ash yafuna 19 yate lwa miti yafuna mu district number tekisoboka kugambye buza Pablo wa comedy yafuna star 149 ash kadi nange nyinzo gifuna ne nechawa ne yanyiga buzo ono Charles Mwangusha ye yaddawa ali ku gundi ali ku frontline naye bakubira ddala abaana nze ntya sagala kwetera ku minza naye bampozi bakamukuba bukubi aliwa ni ono wa CBS Patrick bakamukola tali kati US nze kyagala obbeera wano sigenda kweteka ku kipimo ne gundi bagende banze katongole ne kato osimirundi ebiri oba atotya lumba ntidde kambi nze nimsajja mutitizi nnyo sagala kwepima yogera ne Martinez antira yangamba Martinez mufumbiro ye yanga ntambi jwangu emugande kanze ntya pressure neyo nswazizza nnyo kichota ina bisanyizo byonna we birina naye abasajja bakakwatamu uza chairman Nyansi ogenda kugira ku kadi kiyanyiza nyizo okuva ekavule anti nupu newe bakakwatamu izo kubanga wave webuza nyeko nyako yatira ko wave gundi yagamba omwami oyo FDC yani gwe bakuba ali waina omwami FDC gwe bakuba match gundi jagira nyeko gundi kasozi yagamba kyagulanye eno tonsimba ko munafu nisegenda kujja mu nupu nenkolagana yaffe ogimanyi nga tebali babani ntira ko munafu era kyagulanye nti yatawaana nnyo
nyeko na ave na iranga kasoza amanyi shuwa nayo omuyaga guno kati otyaki mbako abalonzi bakusabye bate banaku abalonzi bansaba abalonzi bogera obutono tono nebo manyire bagala nzije sijja kwogera musajja nza nokuntagetingira wano bagala kwebuza rain wa Lubaga anduge mubuze byamutuukako just kusonga ku kifo rain byamukubya mama bamunoonya buli wamu rain byamukubya just songa mu Lubaga songa iya songa walozi yasi wanti toina kusonga kati rain ya papa kati wendiba wakujja mulira bandi ku ballot ne campaign sijja kuba leyo ngambanga tupika alright bwetwe betubadde banange tetugenda kuzukawo okujjako kujjukiza abantu bange banange muwagire nnyo muno watch gwe mukutu kolabira films empitirivu films mu bavijes ba Uganda bonna films ezina generals ezenjalo generals mbantegeeza nti gwayagala drama comedy action adventure crime ezentalo kungufu abakyala abagala obuzannyo obwaba Spana obwaba Thailand obwaba Filipino mwabagala zi series Game of Thrones junior agitandise okubanga agikola ne films endala mpitirivu nnyo films enkadde zaali ze bali werabira mu mutwe zakomyewo ku munno wachi kuliko filmu eziwera n'emitwalo 10 so sasula emitwalo 3 egya Uganda buli mwezi oberengo oyota munno wachi abagala okumanya ebisingawo mukubire Frank Antambi marketing manager munno wachi 0701 870959 na mwenna abagala okubanga mu supportinga mu ngeri emu obendala oba n'okumpa obubaka oba n'oku advisinga where necessary 0701 870959 andi mojo okuyolera n'aba police aje sina nze nabagamba amagumba nsula nkasuka mu mulyango sina kyenkola kiyinza kunekwesa alright tubagamba nti abe Canada awo Agri Canada Business International egenda kubeeraawo Agri Business Canada International Expo egenda kubeeraawo bayitawo Regina City nga Saskatchewan yebeera province egenda kubeeraawo mu August nga 10 paka 11 mugende y'abalimi bintu ebikolagana mu kulima byonna ekintu kibeere nga kitambulira ddala malidadi sana tetugenda kusukkawo poza abe US tubagamba nti Kickstarter egenda beerawo muganda wange Brian abayise bakinkalisa bonna bagenda kubeerayo bazambali abogezi bangi nnyo bano bafanero bonna Lubega bonna bagenda kubeerayo Apostle Lubega bonna bagenda kubeerayo mugende mubeerewaawo mu real estate forum egenda kubeerawo mu mass ekintu kibeerenga kitambulira ddala malidadi sana pozi tuve wano ndowooza kyekyo ndowooza tewali buzibu